tukusanze onaku tuli ku Papa's Sport abatulaba bena gye basinze okubanga batulaba onaku lwabagalanda tuli mwezi gwa kiravulavu abali bandyagadde okumanya gwe nga Papa Mesach Semakula onaku luno gw'olutwala otya mu bulamu bwo? Olunaku luno anti tuyina waliwo oluyimba olugamba nti tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana ekirabo Katonda kyawaffe abantu kati tuyina okwagalana tuyina okulaga okusiima eri abo abalina ebirungi bye batukoledde n'osoosowazaako muno gw'olaba nti nno wanjawulo mu bulamu bwo nze ndowooza si kibi kirungi kyatandika mpolampola nekijira mpolampola paka abantu lwekyabayingiramu. Uganda omuntu aba awulira Valentines Day ekisooka okumugira mu bwongo mukyala na mwami ate abamanyi ebyama ebyekusika ebiri mu Valentines Day bagamba eri oyo mwagalwawo omuntu oba ayinza okuba mutabani oba mukyala oba maamawo gw'okitwala otya? Nange bwe nkitwala bwenti mu sayidi zombi asobola okuba mukyalawo asobola okuba omwanawo asobola okuba maamawo bugulya nti nno yali mu nniyayo goga nti agundi ono wanjawulo mu bulamu bwange. Olunaku lwaleero celebrations nyingi naye lwaleero tuli ku Papa's Sport emakindi eyo zokoola abantu bajje kyanjawulo kye kiri mu lunaku olwaleero ku Papa's Sport. Papa's Sport okusookera ddala akafo kalungi okalaba naawe okamanyi tegali nti nno ojja kufuna si nfuufu si kiki si bisooto kwegamba ojja kutuula bulungi mu kafo kali executive bulungi nnyo kwegamba ku Papa's Sport buli ajja aba corporate okuyingira tukoze emitwalo 2 n'emitwalo 5 n'emmeeza ya mitwalo 5 bwetyo bwe tukoze sound nnungi stage nnungi tukyateekateeka bulungi ebyokulya weebiri ebyokunywa tewali kikwetagisa kufuluma bw'oyingira mu Papa's Sport tewali kikwetagisa kufuluma ate nina kyenjagala ebweru. Abayimbi abantu be tusuubira olunaku olwaleero abayimbi okusookera ddala nze wendi nga nze ne Winnie Nwagi ne Maureen Nantume n'abalala bangi nnyo abagenda okuba nga bayimba. Kati omuntu ali mu makindye n'ebitundu ebiriraanyeewo Papa's Sport w'omulagirira bw'obanga oli makindye waggulu wali eri nga ku Chicken Tonight nga wotuuse kwata Mubaraka Road bagiyita Mubaraka Road ogende obeere nga adde Lukuli Road kati Lukuli Road awo wennyini mu junction wennyini wotuukira kino kiva Nsambya kino kiva Makindye junction yawe ye Papa's Sport just opposite Landstar Hotel. Kale obako obusembayo ng'obakoola bajje emiryango gigulawo saa meka nga tulina kugenda wala? Emiryango gigenda kugulawo saa 12 saa 12 kuba kati nga boolaba abantu bakyali mu kulya kyamisana kyabwe tetwagala kubataataaganya bakyali mu kulya kamere kaabwe kabamalirize then awo olweggulo emirimu gitandike. Mbakowoola mujje ku Papa's Sport kigenda kuba kirungi pozi era olwaleero era mwannyinaze naye ali ku Africana naye yeetaaga okuwagira Rema ali ku Africana era nayo nja kuyitirayoko kusuubira okusala okuvaako wano n'ogenda kweri lumwannyinaze sobola kumulekerera ate muyimbi mulungi ate naye nange bwe mukola ebyange abeerawo tekitegeeza nti aba talina gy'alaga oba talina mirimu wabula ajja olw'enkolagana n'omukwano n'okweyagaliza n'oluganda kati nange nina okubeerawo so kati Papa's Sport wetuli Mesach Nwagi Maureen Nantume mujje tubeerewo tunyumirwe olunaku lutambule bulungi. Tweyanziza. Celebrity track. Subscribe.